Disakono lwa Kabaka Njagala ze zigenda okuwemmenta obuwumbi bwa siringi 9 mu obukadde 4 era nga zonna za kukolebwa mu bbanga lya myezi 8. Bwe babadde batongoza omulimu gw'okuzimba oluguudo luno, kampuni yakwasiddwa omulimu guno eya Starling bagifalasidde okwewala enkola eyagaddibe nga lye. Tetwagala aba Starling mbeera kubeera ku luguudo lwa Ssaabasajja Kabaka wano nalwo lufuuke nga Kafumbe Mukasa. Nze ba contractor muyinza okulowooza nti ki naye nze mmanyi embeera gye tuyitamu kubanga ogwange nga Lord Mayor n'aba political leaders monitoring. Katikkiro Walusimbi ategeezezza nga bwe bagenda okukola oluguudo luno lutuukane n'omulembe Omutebi. Oluguudo luno lugenda kubeera lwa bulambuzi. Ebika byaffe byonna nga bwe birina ebibanja buli muziro gujja kuba n'ekibumbe wali ng'omwaze okuva ku luguudo wano ab'ebigere mwe bayita. N'olwekyo kye batwagala lukolebwe ku standard esingayo okubeera eya waggulu. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agamba nti bagenda kulwana bwezizingirira okulaba nga tebakoma ku kyakuzimba luguudo luno lwokka, wabula balina okuteeka mu nkola ey'okuwaayo ebintu ebyaddizibwa Mmengo. Nga bwe tukuba engalo nti oluguudo lukoleddwa, nga bwe tukuba engalo nti emiti gya Kabaka Njagala gigenda kuzzibwawo, ebintu by'abeene tufungize biddeyo. Ate ye Meya wa Lubaga Joyce Sebogwawo agamba nti omulimu ogw'okuzimba enguudo endala mu Lubaga balina kugukwatiza wamu n'ab'obuyinza abalala. Dini Lubowa Sava, NTV, Akawungezi.